Novena y'obusaasizi bwa Katonda olunaku olw'omusanvu. Okusabira bonna abali ku mulimu gw'okubunyisa obusaasizi bwa Katonda. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Tusabire abo bonna abassaamu Katonda ekitiibwa olw'ekisa kye era ne babunyisa obwesige bwabwe obwo bwe batyo ne bafuuka ekyokulabirako eky'omutima gwa Yezu ogujjudde obusaasizi. Ayi Yezu omusaasizi, alina omutima ogw'okwagala, yaniriza mu mutima gwo ogujjudde obusaasizi abo abeesiga obuyambi okuviira ddala gy'oli ggwe Katonda, era abeegomba okugabana ku musaalaba ogw'okubonaabona kwo ku lw'abalala bonna nga bagumiikiriza buli kigezo kyonna wamu n'okulumwa, bawambaatire n'obusaasizi bwo obutatendeka, obajjuze empisa ennungi ey'okubeera abanywevu, ey'obuvumu awamu n'obugumiikiriza. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ajjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tunuuliza amaaso go ag'ekisa emyoyo egigulumiza obusaasizi bwo obutatendeka, nga beebo mu bigambo ne mu bikolwa byabwe abagumiikiriza ne balaga ekisa eri bannaabwe nga balabira ku ggwe. Tukuwanjagira oyongere okubalaga obusaasizi bwo ng'osinziira ku bwesige bwe balina mu ggwe ne mu bisuubizo byo. Bataase kyenkana ng'ekitiibwa kyo ate naddala mu kaseera ak'okufa. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.